Omulabi wa Blaze Media omulungi ate era tukwaniriza ku mukutu gwaffe olunaku olwaleero tukomyewo wano ekiteezi era nga bwe twagambye olunaku lw'eggulo embeera nga bwe twagirese embeera nga bw'ogiraba bwetyo bweri. Emabega wange olusozi ekitundutundu ekyawagguseeko ne kikkirira ne kisobola okubeera nga kibikka amayumba ge twakulaze olunaku lw'eggulo nga bagezaako okugaziikula. Embeera ya kinnyikaggobe, tulina be tuyiseeko awo baasi nga zipaakinze ate nga bagenda okubeera nga baziika abo abasobodde okubeera nga baziikulwayo olunaku lw'eggulo. Eno katapira ze zimu ku katapira gavumenti ze yaweereza ziwerera ddala nga munaana gwe twaleseewo nga 7 naye eno era nga nayo bw'ogiraba bagireese okubeera nga batandika okuddamu okwexcavatinga. Twaleseewo eggulo nga 7 ndowooza ziwerera ddala kati ze bongeddewo endala nnyingiko okusobola okubeera nga bayamba abantu ate emiribiri nga teginnatandika decomposinga kubanga we gimalayo ennaku eziwera nga 3-4 ate giyaba gimaze decomposinga nga kizibu nnyo ate okurecognizinga nti ono y'ono oba ono y'oli. Embeera nga bw'ogiraba yakasiriikiriro nnyo 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 n'abakuumaddembe osobola obbalaba nabo bennyini kyabanakuwalizza amu. Embeera bwetyo bweri munnaffe gwe atulaba tugenda kuba ate tutambula tugenda ate tuddemu tukulage embeera eriyo wansi olunaku olwaleero. Awe twaviiriddewo ekiro ky'eggulo nga basima era nga batandise simira ku mataala nga walabye greda ezabadde zireeteddwa. Embeera ya bwerinde ya security bagyongeddemu okusobola okubeera nga ate ebyokwerinda byongerwa ddala okunywezebwa ne ambulance zongedde okuweerezebwa katapira nga bwenzikulaze wali bongeddeko ate tugenda tutambula tugendere ddala wansi ate tukulage ekiriyo. Omulabi wa Blaze Media omulungi njagala tokulaga wano nga wolaba ebintu bino ebifulumiziddwa wabweru abantu ndowooza ate kati basobodde okubeera ate nga bajjukira omulanga gwe babakubira ogw'okubeera nga ate basenguka ekitundu kino eky'obulabe. Ebintu nga bw'obiraba babifulumizza ennyumba ezimu batandise zimenya bafulumya basobole okubeera nga boolekera batambule basenguke ekitundu kino bakyamuke basobole okugenda ate mu kitundu ekirala. Embeera yalese nga bw'owulira ebyo ebikoona mu background bali mu kukuba amayumba nga bagamenya basobole okubeera nga ate boolekera ekitundu kino bakyamuke bagende ku kitundu ekirala. Omulungi njagala okwongera okulaga zino ze zimu ku nnyumba abantu ze batandise okubeera nga bazisenguka oluvannyuma lw'enjega eyagudde wano ekiteezi olunaku lw'eggulo. Oba oli awo omulanga gwe baali babakubira ogw'okubeera nga baamuka ekifo kino eky'obulabe abakulembeze nga bababuulira ssaawa zino ate bajjukidde. Omanyi Abaganda baalugera mbu bamala kwekoona ate n'olyoka ojjukira okubuuka. Ssaawa zino ekitundu kino amayumba gano gonna ndoza bagali vacant kati bagaamuse basobole okubeera nga bawulira omulanga ogwabakubirwa era nga batandise kati okubeera nga basengula n'amayumba gaggyibwako ebyangungu basobole ate okubeera nga boolekera ebifo ebijja. Emmanga wali enfuufu gy'olengera oba enkoomi ye excavation egenda mu maaso ey'okubeera nga baziikulayo abo abasobodde okubeera nga baziikibwa Kasasiro olunaku lw'eggulo. Tugenda kukkirira ate twongere okulaga wali wennyini activity egenda mu maaso ey'okubeera nga abantu baziikulwayo ate ng'emibiri oba oli awo teginnavunda kubeera nga akaseera katuuka nga tebakyategeerekeka. Ate tukututteko ate eno ku sayidi endala ewali kampu oba we bagazeetinze ekifo ewagenda okubeera nga ate basengula abantu bakawonawo ababadde baliraanye Kasasiro ekifo kye yakubye neesaanyaawo. Abantu abo bawaliziddwa okubeera nga basengulwa era nga wekiri nti baali baabalabula olw'okuba nti akabenje abatusingako okumanya oba abakulembeze babeera baakalaba ne bakulabula oveewo okusobola okubeera nga weewala embeera ng'eyo okubeera nga ekutuukako. Kakati abasigaddewo tebaalutumidde mwana embeera we yatomedde abantu abadde bawangaalira ekiteezi wali Kasasiro bwe yabakubye netta abantu abawerera ddala abayitirivu ennyo so ne bano ne bagamba nti ku mulundi guno tetugenda kulinda ate kukola mpaka
katusitukiremu tusenguke. Then government nebanga eteekawo kampu eno ewagenda okubeera nga babakuumirawokko. It is a temporary residence nga omwogezi wa poliisi bwe yayogedde mu video gye tukuteereddeko ku channel osobola ogikebera. Omwogezi wa poliisi Onyango ayogedde n'agamba mbu babakoledde temporary residence oba ekifo ekitali kyankalakkalira ekyolukale babeerewokko, then ng'ate we balinda gavumenti ebakompensating oba ebafunire ebifo ebyenkalakkalira kubanga bannansi era nga beetaaga okubeera nga bakwasibwako ku nsonga eno kubanga nabo tebayagadde ate nga ne gavumenti teyakyagadde. Gavumenti guba mulimo gwayo okusitukiramu okubeera ng'eyamba abannansi baayo beetwala. Eno ye camp gye bakoze era tents nga woziraba bakoledde tents ziri ez'omulembe ennyo okusobola okubeera nga babeeramukko for a meantime. Osobola okutunako ne munda tents mulimu ate ekyawansi kye babaaliiriddemu ekyokubeera nga wansi tebasobola kukosebwa mazzi singa enkuba ebezze. Asofa abasirikale jasi bebeebaseemukko naye ng'enteekateeka we zikyakolebwako ez'okubeera ng'abantu abo bajja kusobola okubeera nga bajja babeerewokko wano for a meantime akaseera katono nnyo. Naye ng'ensonga eno ekutte wansi ne waggulu nnene ngazi kyenyinza okugamba kubanga ensi yonna okwetooloola mu mawanga ag'enjawulo gatunuulidde eggwanga Uganda olw'enjega eyaguddewo naye nga it is an accident. Tewaliwo gw'oyinza nnenya nti oba ono tukkiririza ddala nti it was uncalled for. Teri yayinza kwagala kintu ng'ekyo kituuke ku munne oba ku bantu like abatwalibwa gavumenti. Kyenyinza okwogerako ekirala nti ensonga eno olw'okuba nti abamu ku bawangaalira mu kifo ekyo batugambye nti kasasiro oyo akuŋŋaanyizibwawo emyaka gitankanyizibwa. Waliwo agamba nti nabaddewo okuva 94, waliwo agamba nti abaddewo okuva 23, ate waliwo yatugambye nti abaddewo okuva 97. Kale tugambe nti nawezezza emyaka nga 2 ng'akuŋŋaanyizibwa mu kifo ekyo, kitegeeza nti aba mungi. Akaseera enkuba bw'egenda ng'etonnya esobola omumukulukusa n'abakuba n'abasaanyaawo era nga bwe kyabaddewo olunaku lw'eggulu. Twebaza abakwatiddemukko oba abasitukiddemu okusobola okubeera ng'abantu bano bayambibwa okusobola okuba nga bafunira ew'okwewogoma lwakuba nti bantu bangi amayumba agabadde gasigaddewo naye nga kyannaku nnyingi, kyannaku ddala okubeera nga gwe abadde yagula polotiyo n'ozimba n'olowooza nti ogenda zaalirawo abaana obakulizaawo ate enjega nejja nebeera nga olina kusengukawo ate genda mu kifo kirala. Kati nga kino nti omuntu abadde asula mu nnyumba ate kati ogenda sulako ate mu tenti okuggyako abo abalina nti nno balina eŋŋanda zaabwe mu byalo nga gye baddukidde okusobola obeera nga beewogoma oba oli awo. Abakuumaddembe we bali mu kifo kino okusobola obeera nga ate bawa security abantu abo abayinza okuba nga bagenda kujja babudameko wano okumala akaseera akatali kawanvu nga gavumenti we banoonyeza ettaka ery'okubaawo oba oli awo bazimbeko amayumba oba babazimbireko kuba gavumenti kiba kitono okubeera ng'ebazimbirawo n'ebazimbira ennyumba buli omu n'ebakompasetinga ku ekyo ekyabatuuseeko. Mpozzi kyenyinza okugamba ekirala nti ne luuyi eri ate era tulese excavators zikola omulimu gwazo okusobola okulaba nga ate baziikula abantu abaziikiddwa ettaka. Munnange gwe atulaba ku Blaze Media. Tugenda beera nga tukuleetera story eno mu bujjuvu bwayo mpola mpola, tugenda gifollowinga paka we tunaamanyira ddala nti n'abantu ate baweddeyo mu njega eyaguddewo wali kasasiro abeeyaziise. Mpozi n'omwogezi wa poliisi era yayogedde n'agamba bonga security oba nga police ne excavation team ne gunaaba mwezi mulamba, the government is willing to give in their time and their whole okusobola olaba nga abantu abo paka ku muntu asembayo abantu we banaagamba nti tewakyali amisinga baweddewo. Emmotoka eyo nga bw'ogiraba ya Red Cross. Red Cross ekoze omulimu munene okukwataganya wamu ne Uganda Police ne excavation team okusobola okulaba nga abantu ng'eggulo we bagambye nti banunuddeyo kukabalamu ne babawa first aid ate nga n'abafudde bababudaabuda no respect kubanga even a dead body deserves their respect.
embeera nga bw'ogiraba bwetyo bweri basobole okukwata omuntu oyo baba afudde bamuddize abafamire ng'ali mu kitiibwa ekitagambika. Contents zino ziizo nga wooziraba za government era nga ziva mu office ya prime minister. Kitegeeza nti ensonga eno eviira ddala ku ntikko okubeera nga abantu babuddaabudibwa. Office ya prime minister yekikwatiddemu oba yekiwoomyemu omutwe okusobola okulaba nga abantu bafunibwa ekifo ew'okubudamamu ko akaseera abo abataafunye gye baddukira, kuba tugenza okukebera nga amayumba gonna okuva eggula ensisi bwe yatuuseewo badduse babadde tebasobola ssula mu mayumba ago ne basooka badduka babeeko wa basooke babeeko gye beewogoma. Omulabi wa Blaze Media omulungi ate nnyina omwami gwensanze wano abamu kubaleeteddwa okubeera nga bababudamya mu kifo kino, abamu kubakaawonawo ababadde ku mayumba gali g'olabye bamenyaamenya ge twakulazeeko mu vidiyo eziwedde. Omwami ono anjagadde ababuuzeeko abeeyanjulire then ababuuze ne experience gy'alina okusinziira okubeera nti abadde alina amaka ge wabadde abeera nga kati ate abikaminze homeless. Gye baleko taata. Mbadde nsaba weeyanjulire omulabi akulaba ku Blaze Media sebo. Amanya Nzibaswa Joseph. Sebo. Mbadde mbeera mu Lusanja. Sebo. Kiteezaawo. Kasasiro yayiise. Nze nakedde ku makya mbadde mpangisaawo balandiroodi wange. Awo wennyini Kasasiro we yabisse. Bamwe mbadde bamuyita Tiifu. Nze nkeera 12 ogenda ku mulimu. Naye nze nakedde ne ngenda ku mulimu nga tewali buzibu ku ssaawa 12 zaadde ziwera ssaawa 4 ne bankubira essimu nti Kasasiro ayiise abantu bafudde. Nti agwi ne mbuuza wa nti eno mu Kiteezi kuba yankubidde yabadde tali mu Kiteezi wabula yabirabye ku masimu nankubira kubanga muganda wange nga kimanyi nti mbeera mu Kiteezi nze ne ndowooza aleka yayiiseeko sayidi nensiika naddaawo ssaawa 7 ne bankubira essimu neba mu Kiteezi mukwalo gwe naŋŋamba Waso wobeera wonna Kasasiro aziiseewo abantu bafudde neŋŋamba nensaba bakama bange banzikirize ŋŋenda awaka ne baŋŋamba lindako ssaawa 9 sooka omalirize ssaawa 9 olaba tuuse 9:00 ne banta nagenza otuuka nga ddala kituufu Kasasiro yaziise landiroodi wange wonna n'abantu baneiba bonna ne batwaliramu nga baneiba bafudde bonna. Amakulu mu baneiba bo badde opangisa nabaawo go wawonyeewo? Waliwo abaawonye, abalala abakeera okuvaawo n'abamuwulidde nga bukyali ne badduka. Awo obadde omazeewo bbanga ki? Badde mazeewo mu kifo ekyo mbadde nakamala emyezi 3. Myezi 3? Naye nga wali obeera mu Kiteezi muno? Mbadde mbeera mu Kiteezi muno omazeemu emyaka 3. Omazeemu emyaka 3. History gw'owulira mu kifo ekyo Kasasiro oyo olowooza ki ky'owulira nti we yatandika yiibwawo okuva bbanga ki? Ekifo ekyo si kipya gye ndi kuba okufuna guno omulimu gwenkola ennaku zino nava mu Kasasiro omwo nga mwenkola. Mwewakolanga? Mwenakolanga nalondanga ebicupa plastic byuma n'entunda. Kyenawulirako nti Kasasiro oyo President Museveni ng'ajja ku bukulembeze kyekimu kye yasooka okukola. Naye bakugamba nti Kasasiro oyo baasooka musima wansi fuuti eziwera. Kati Kasasiro ayimiridde ku kinnya wansi. President Museveni nga yakajja mu bukulembeze basima Garbage Bank ennene ne batandika oyiwaawo Kasasiro wabula nejjanga ekula. Nejjanga ekula kakitegeeza nti Kasasiro ye si wa leero wadda. Era kati wondabira wano kuva ggulo okuva enafunye amawulire ago nenzijja nga bondaba wano ne kati wenkyali. Era nasuze mu kampi eno kuloba nga enzije nsule muno n'abalala bazzirwa kuba bazzeeyo okulaba eri ekiriyo. Mubaddewo ko abawerako abasuze wano? Tubaddewo. Ebyokulya n'okunywa mubisanze mutya wano era babakufaako kyenkana ki? Ebyokulya n'ebyokunywa byo sijja kugamba nti tetulya kuba ekyeggulo baatuwadde ekyenkya bakedde ne batuwa n'ekyemisana twamaze ddo kirya naye tekimala.
kakati saawa zino mbadde nina kaluumu kange olinamu buli kimu nga nina mu TV yange mufaliso engoye biri kimu nga muvubuka yekulaakulanya nga n'akasente kange mbadde nkakuŋŋaanyiza mu nju nsobole okukola ebiddako so kati byonna byagweredde mu kasasiro nga bwendi nsaba bamuzira kisa abali eyo mujje mutuyambe. Mwawuliddeko enteekateeka abakulu ze babagambye mbu wano mugenda malawo nga bbanga ki era we muva wano kyekiddako? Tebannaba kutugamba bbanga lye tugenda kumalawo, tebannaba kutugamba ki ekiddako kuba buli abakulu abajja ne balambula bagenda bugenzi kati tetumanyi kiki ekiddako bwe bajja ne balambula ne boogera bye boogedde nga bagenda kati nze nganze simanyi kiki kyenzizaako saawa zino. Essebo amakulu oba bikwasiza Katonda mpozi n'abakulu abakukuuma wano essebo naye ng'osookera ddala birekera Katonda. Olinawo eŋŋanda ze ezikuli okumpi wano? Wano siinaawo ŋŋanda zindi kumpi kuba singa mbadde nziina gye wandiddukidde gye naaliddukidde ŋŋanda zange ziri wala Kasanda Bukuya Muwende Road ziri wala teziri wano kumpi kuba singa ziri wano singa nengoye nakyusiza dda ne kati nkuva ggulo nga bwendi nakati kati nga gwe abadde apangisa ku nnyumba ezo oba ku mizigo egiri mu kifo ekyabikkiddwa kasasiro gwe omutuufu ow'okubuuza ekibuuzo kino olowooza amayumba bw'oteeberezaamu okuviira ddala w'obadde n'okumalira ddala ekitundu ekyo kyonna kyonna okwetoloola olowooza ennyumba zibadde nga mmeka? Ennyumba kasasiro zeyabisse kituufu bwe nziraba nga bwe mbadde ndaba ziwera ennyumba 30. Ziwera 30? Ziba zabikiddwa kasasiro ziwera 3 kubanga obadde olaba nga oziraba nti nyumba ziri kumukumu nene ezasigadde era bwe zibadde zitambula mpaka emmanga mpaka eri waggulu. Essebo kitegeeza ziba zisukkamu ne 3 kubanga bw'obala nti ekitundu kyeri zisukka namu ne 3 kuba kati nga bw'oziraba nti zonna zasigaddewo ziri kumukumu na ziri bwe zibadde kitegeeza nnyingi zisukkamu 3 nyingi. So kati embeera bannayuganda embeera gye tulimu saba bamuzira kisa mujje ekiteezi gye tuli mujje mutuyambe tetulina kiddako era tetumanyi kuba kati ekisooka nze akalimu kenkola mbadde naakakafuna ne kati leero njosezza kati simanyi naddi mpaka kati nyinza otuuka ku mulimu nga bateekawo omulala ate ngeri gy'osobola kuddayo ng'afaanana bwe nti sina bwe nyinza kuddayo kati leero n'obwongo actually leero naalizeeyo nga nfaanana bwe nti n'enkya naluli bwe nti so kati byonna ne mbikwasa Katonda ne bannayuganda abali eyo mujje mutuyambe gye tuli ekiteezi batuteereddewo kampu bannamagye batukuuma bo batukumye bulungi etyo tubafunyeemu buzibu. Tweyanziza nnyo ssebo katubongere okukusabira ate n'okwongera okubasaasirira ddala tunyoleddwamu nammwe ekyo ekyabatuuseeko. Mpozi n'ekirala kyendaba nti eri wansi we bali mu kunoonya abagenzi waliwo ab'eŋŋanda zaabwe abali mu kujja naye bannagundi bana security babagaana okugendayo so kati we bafunayo gwe bafunye bwejjanga omumanyi osobologa nti ono wange yano gwe mbadde nnoonya naye kati babakkiriza kugendayo kati simanyi saawa zino kuba navudde ku saawa 7 nga babagaana simanyi waka saawa zino babakkiriza tesimanyi so kati ekyo nakyo abakulu bakitereezeemu abantu babaleke bagende bakebere abantu baabwe bwe bamuziikula nga balaba yooyo tebabagaana kugendayo. Tweyanziza nnyo ssebo katongere okusabira ssebo.